Watandiseewo n'okusaba okw'enjawulo nga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yakulembeddemu okusaba ono akwawodde omutonzi asobole okuyamba Uganda ebe n'okulonda okw'emirembe nga n'ekakuyega okunoonya obululu obudde bunaaliwo atambule bulungi tabaamu ffujjo n'okuyiwa omusaayi. And now we pray for this political season. We pray for peaceful campaign. Peaceful elections. We pray for electoral commission. We pray for all leaders and we pray for our souls. Ye mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje naye agasse eddoboozi ku kyokusabira Uganda okuba n'akalulu ak'emirembe. We pray to you to give us and our leaders in government the gift of serving our community with the grace of nobility, of servanthood. As leaders, as intellectuals, as scholars, and academicians of charity and justice. Oh Allah. Obudde buno ennyiriri n'okukumba bikyagenda mu maaso era ng'ekirindiddwa oluvannyuma lwa bano kwe kwogera okutongole n'obubaka obw'ameefuga ga Uganda ag'emyaka 63. Bwetugendako mu ssaza Ssengo omwepisikoopi w'essaza lya Kindamitya Kitaffe Bishop Joseph Anton Ziwa alabudde bannayuganda nti ekiseera kituuse bakomye oluyimba lw'abazungu baatuzza emabega naye bagatte amaanyi okutereeza ebitatambula bulungi mu nsi yaabwe. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi y'abirina. Ebigambo bino Kitaffe Omusumba Ziwa abitadde mu kuyigiriza kwe eri abakristu enkya ya leero bw'abadde akulembeddemu misa ey'okujjukira nga bwe giweze emyaka 63 kasookeddenga Uganda eva mu mikono gy'abakyeruppe. Omusumba Ziwa agambye nti byonna ebinyiga Uganda mu kaseera kano oluvannyuma lw'emyaka 63 ke kaseera bannayuganda bakomye okubiteeka ku bazungu abaafuga ensi eno. N'agamba nti oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna bannayuganda abasangibwa mu nsi eno kati balina obuvunaanyizibwa bwe basobolera ddala okukola okutereeza ebyo ebitagenda bulungi. Twebaza Katonda nti tuli mu nsi ennungi Uganda, ensi ebirimu birungi, ebirungi mu ebiri naye enkwata yaabyo egoberera mu moto yaffe naye abamu ne Katonda bayinza omugjamu baamugjawo byonna byonna baabizza mu nsawo zaabwe mu lubuto lwabwe abalala ne babeera ddala bankuseere nga okubonaabona okuliwo tetujja kuteeka Katonda. Omungereza yagenda dda oba waliwo ebikyamu kati ffe ffennyini ffe tulina okubigolola. Mu misa eno gyayimbidde mu lukiiko y'omutukuvu Noah Kinda Omusumba Ziwa mwasinzidde okusaba abalina obuyinza mu nsi eno okwefumiitiriza ku bbaluwa y'abepisikoopi yawandiikibwa mu mwaka gwa 1962 oluvannyuma lwa Uganda okufuna obwetwaze bwayo nti era mu ngeri y'emu beefumiitirize ne ku eyo yawandiikiddwa abepisikoopi mu mwaka guno nga gutandika olwo Uganda banaagikulembera bulungi. Ono era awanjagidde bannayuganda yadde ng'ebibasoomooza bingi obutava ku Katonda waabwe. Awo tubeere bagumiikiriza ffe Katonda waffe tusome tukonkone ajja tuggulirawo oba oluggi lwaffe olumu olwa Uganda luggaddwa Omukama ajja kuluggula wadde mu nsi erimu enguzi mpitirivu Katonda waffe talya nguzi. Kwa 18 CBS FM James Kana Ssebuguzi ndi Mityana. Mu ssaza Busiro mu kujaguza ameefuga ga Buganda ne Uganda ab'essaza Busiro bo basazeewo ennaku okuzikuza nga bajjanjaba abantu ba Kabaka mu lusiisira lw'ebyobulamu nga ku mulundi guno essira balitadde nnyo okujjanjaba amaaso. Abantu ba Kabaka abakunukkiriza mu 300 bajjanjabiddwa, mulimu abalongooseddwa, mulimu abafunye gaalubindi n'abaweereddwa eddagala era olusiisira lukyagenda mu maaso. Ssaalongo Kawuma Masembe abirina. Nga Obuganda bwonna buli mu kujaguza ameefuga ga Buganda okukuza bulungi bwansi ate n'olunaku olwa gavumenti ez'ebitundu bo abasaza Busiro bakulembeddwamu akulira ebyobulamu Dr. Nicholas Mugagga wiiki eno yonna bagimazeeko nga bali mu kujjanjaba abantu ku bwereere nga naye ku mulundi guno essira basinze kuliteeka ku kyamaaso. Nga Uganda Radio eno Dr. Mugagga ategeezezza nti mu butuufu Ssaabasajja Kabaka yalengera wala ku nsonga y'olunaku luno. Tendereza nnyo Ssaabasajja Kabaka okubanga yalaba wala n'atuwa omulamu gwa bulungi bwansi
era ffe ng'essaza ly'e Busiro kubanga tukimanyi bulungi nti omuntu omulamu yagenda okukola yagenda okuza Buganda ku ntikko tuwadde wiiki nnamba okuva nga 6 okutuuka nga 10 mu wiiki ya bulungibwansi okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abalina ebizibu by'amaaso tubakolako kubwerere. Dr. Mugagga agambye nti nga bulijjo Katikkiro bw'ayogera nti endwadde ezisinga obungi zisobola okwewalibwa n'abantu bwe batyo balikoze. Kimanyiddwa bulungi nnyo nti ebitundu nga 7 ku ndwadde ezitubonyaabonya zisobola okwewalibwa naye lwakuba abantu tulinda kumala kumenyeka nga tuli ku ndiro osooka okgenda mu ddwaliro era mu buufu obwo n'amaaso galina njawulo nti abantu abajja nga tebalaba nga bwe tulabe wano olwayo bwe tugenda okulongoosa balina omukisa okwewala kino naye oluusi bakigayaalirira ne bajja nga buyise nnyo. So tukubira omuntu ali eyo omulanga nti bw'ofuna obuzibu obukwata ku liiso jangu mu ddwaliro wali omukugu w'amaaso tossaako obuddagala bw'otategeera. Dr. Mugagga yeebazizza omwami wa Kabaka ow'essaza Busiro olw'ebyo byakoze ku nsonga z'ebyobulamu. Twebaza nnyo mukama waffe ow'ekitiibwa Kiberu Charles Siriiza ono ye Ssebwana w'essaza Busiro olw'okutulambika obulungi. Kuba Kyabasaaka Masembe wa Kiso mu Busiro. Mu ssaza Mawogola disitulikiti y'e Ssembabule eyisizza ekiteeso ekyeyanza nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwera Mutebi II olw'okusiima n'abakkiriza okukolera ku ttaka lye ekibasobozezza okugenda mu maaso n'okubaako enkulaakulana gye batuusa ku bantu. Mu lukiiko lw'omulundi ogwokubiri mu mwaka gw'ebyensimbi omujja 2025-2026 lwe batuuzizza mu kisenge ekiteesezebwamu ekya disitulikiti y'e Ssembabule ekiteeso ekyeyanza maaso Moji kireeteddwa musajja we Simon Seboa akiikirira ggombolola y'e Mabindo ne kisembebwa amyuka ssente wa disitulikiti eyo Judy Kiganda. Leeta ekiteeso nkyebaza Obwakabaka bwa Buganda kubanga tukwataganye bulungi nabo nga disitulikiti okusobola okutukkiriza okukolera ku ttaka lyayo nga tukyali mu nteekateeka ez'okukkaanya nayo. Obwakabaka bukkiriziganya n'enteekateeka ya bulungibwansi. Kino kyennyini kikwatagana n'omulamwa nti batukoze bulungi tukolamu bulungibwansi emirimu gya gavumenti y'e Ssembabule awamu n'egy'essaza okuba nga gitambula. Tubeebaza olw'okutukkiriza kutandika ekizimbe n'ebirala ate ne twebaza ne disitulikiti kubanga mu kisanja kino tuwabadde entalo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abakiise mu lukiiko e Ssembabule bakaanyizza bukuyege era basituse okuteeka ekitiibwa mu kiteeso ekyo ne bakaanya nakyo nga baduumiddwa omukubiriza w'olukiiko olwo Hajji Elias Kasozi akiikirira lw'ebitakuli agobereddwa Joseph Sisiro akiikirira Town Council y'e Ssembabule n'olukiiko lwonna ne lugoberera. Mu ssaza Mawokota omwami wa Kabaka owa ggombolola ya Mutuba gumu Mpigi Ssemanda Mikidad akuutidde bannampigi okukola bulungibwansi nga batandikira mu maka gaabwe. Patrick Serugo y'abirina. Mutuba gumu Ssemanda Mikidad agambye nti bulungibwansi atandikira mu maka ga muntu ng'okugeza nga kabuyonjo ye eweesa ekitiibwa akatandaala akanikibwako ebintu tekalina kubula mu maka n'awaka obutaba wakyafu nga bino abyogedde mu kibuga ky'Empigi babadde yeebaza abantu ba Kabaka abenyigidde mu bulungibwansi nga bamukoze olunaku lw'eggulo n'olwaleero ng'Obwakabaka bukuza sabbiiti ya bulungibwansi. Ssemanda Mikidad mu ngeri y'enjawulo yeebazizza abantu ba Kabaka mu miruka egy'enjawulo okuli ogwa Ssaabaddu Kyali, omuluka gwa Mutuba gumu Maziba, Ssaabawali Konkoma, Musaale Bumoozi n'emiruka emirala wamu n'amasomero aga primary n'aga secondary agenyigidde mu bulungibwansi oyo. Nebaza nnyo amasomero gonna aga primary aga secondary agatwegasseeko ne nebaza abantu Ssekinoomu wamu n'ebitongole mwenda basebo ne bannyabo abasobodde okuvaayo okukola bulungibwansi olunaku lwajjo ate n'olwaleero abali mukola bulungibwansi mu kibuga ky'Empigi nga mukwataganye n'omutongole. Ate ye eyaliko ssente w'avubuka mu Bwakabaka nga yise Jengo Beeka era ye mutandisi w'essomero lya Mpigi Parents SS Ekizzi Masujju Mpigi yakulembeddemu abayizi be ne bayuyuuta akatale k'ekibuga ky'Empigi era abayizi b'essomero eryo bagambye nti basanyufu nnyo okwetaba mu bulungibwansi oyo. Amanya gange nze Nasoro Angela nga nva ku Mpigi Parents Secondary School nga tuli ku byobulamu
nga tuli wano eno mu katale ka Mpigi Primary Secondary Mpigi Central Market nga tuzze okukola kino eno okutumbula ebyobulamu okufuula environment yaffe okulabikako obulungi. Amannya gange nze Kazayi Ham ndi mu kibiina ekya siniya ey'okubiri mu Mpigi Primary Secondary School nga tuli wano mu katale aka Mpigi Central Market ng'ekituusa olunaku olwaleero tuzze kulongosa Mpigi tutumbule ebyobulamu byaffe.